ng'omu ku kaweefube w'okutereeza omulimu gwa takisi mu ggwanga wamu n'okulaakulanya abagulimu. Abakulira ekibiina ekigatta abagoba ba takisi ne bakondakita ekya Uganda Taxi Operators Federation abakulembeddwamu ssentebe waabwe Rashid Sekindi batadde omukono ku ndagaano ne kampuni Nakinku mu kugula wamu n'okutunda ettaka eya Genuine SS Limited okugulira abatakisi ettaka wamu n'okubazimbira ennyumba ezisulwamu okwo kw'ossa n'ezo ezikolerwamu bizinensi. Omukolo guno gwindidde ku ofisi z'ekibiina kyabwe ekya Uganda Taxi Operators Federation ezisangibwa mu kibuga Kampala nga General Manager wa Genuine SS William Bazadde yabaddewo ku lw'enteekateeka eno. Ebisaanizo byandibadde bingi naye ndowooza ekisaanizo ekisooka inabba memba wa utufu. Nzikiriza ekyo kyokka kimweyimirira okufuna kyeyetaaga okuva mu Genuine SS. Baddereva ne bakondakita abalombojjedde abakulu bano ebizibu bye basanga omuli okuwangaalira mu bupangisa ebbanga ddene ne batuuka n'okufa nga tebalinayo baleka ba mu maka gaabwe. Bwe muntu bw'asobola okufuna daily income olw'okuba nti afuna ka buli lunaku kamuŋŋalirizibwa kakozesa ne kaggwawo nkubaasuubira n'enkyokufuna. Ekyo nno kiremesezza badrivers ne bakondakitaazi okusobola okwefunira ewaabwe wabeera n'awangaala n'abaana ne famire ng'ali muzigo. Mukisa gutuuse olw'ensonga nti tubadde tulina obuzibu ng'omuntu omudriva kizibu okuŋŋaanya ssente ezigula poloti ne ziba nga tezifunye buzibu. Omuntu abadde atereka ssente ne zifuna obuzibu. Bongerako nti emirundi egisinga abatakisi bavuga abantu wakati mu birowoozo olw'ensimbi z'obupangisa ze batalina nga zino oluusi zibaviirako okukola obubenje ate nga n'ensimbi ez'awamu ezigula wamu n'okuzimba tebazirina. Twali twetaaga mu kwegatta kati gino gy'emiganyulwo gye tutandise kufuna mu kwegatta. Kye twasooka okuzuula nti abatakisi tufuna ssente kuba tukola ssente ze tuyingiza buli lunaku naye okuŋŋaanya akakadde ka ssente owa takisi n'akateeka wali n'akalabako omutume Masaka ku bigere. Ssentebe Sekindi abalambululidde ku ndagaano eteereddwako omukono gy'agamba nti yakufuula omulimu gwa takisi ogweyagaza nga buli muntu yeggulira ate ne yeggalira. Ne bakuwa poloti mu kibanja mpola n'ozimbamu n'akayumba naawe n'ova mu bupangisa. Ssente kateeka eno twagala kulaba nga baddereva baffe ne bakondakita tubajja mu bupangisa, tuva mu bupangisa naffe tufuneko ewaffe. Ye maneja Bazadde alambuludde ku bukwakkulizo obuli mu ndagaano eno omuli okuba ng'omugoba yenna ateekeddwa okuba nga amanyiddwa mu mateeka ng'ategeeza nti bakizuula nti eggwanga lino okulaakulana balina kutandikira ku batakisi. Bwe twatunuulira engeri gye tusobola okulaakulanya eggwanga lyaffe nga abantu be tusobola okutandika okukolagana nabo be bantu be badriver ne bakondakita, ensonga ng'evaawa be basinga okutambuza abantu mu ggwanga Uganda ate era enkulaakulana yonna mu ggwanga Uganda etandika n'abantu. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agaalero.